nze Museveni yansanga ku Kampala Road nga tunda bitabo ku lubalaza mu maaso ga General Post Office. Akakazimbe kati Sudiri we yazimbe ekizimbe kazimbe kali awo ngavaayo nakira najja naneewolako ebitabo byange bina walimu n'ekya Francis Bwenyi ngate si byange nali nsoma ku State High naye nga nzija nenkola ekiba. Kati ekiba wakikoleranga ani? Omusajja bamuyita Joseph Bazitye ali Mbuyeeyo Land Road. Akyaliyo ne kakati? Nakati alina ebitabo bookshop. Kati wagenda nga nakuwa ebitabo nojja n'otunda n'ofisako amagoba n'omuddiza naye. Exactly. Oluvannyuma nenkola bookshop yange bagiyitanga City Book Center. Kakati era mu bookshop eyo nga supplier wange nga tenze mu supplying ye Kasozi nanyini Colin Hotel yalina Mukono bookshop ekyaliyo namuguza lumu ebitabo ng'ali awo ku Diamond Trust nanganja kusasula enkya nga mbanye miliyoni yaga ono wa Mukono bookshop Kasozi banaja nampa miliyoni 4 ng'ali ku kisimu kino ekibanyola ki kati nalanga sente nyingi nenyimirira awo yava ku simu namboggolera gwe nakuwadde dda sente olina ki wano koze mukama wange ompadde sente nyingi ziri meka koze miliyoni 4 oba yagala meka miliyoni emitwalo 4 balako emitwalo 4 nenga balako we nabuulira babazitebya nga oli musiru sajja mukate zibadde zange kati we naddayo enkiira okusuubulayo bwatala SST yayita mutabani we namugamba ono omuvubuka wa mazima abantu betukolagana nabo njagala omutwale ku NASA omuwe pick up y'ebitabo agitunde nga akomyewo nga ndyako ntono ninga abatembeeyi bakola ki babigulawo ku Platinum House wansi wa Old Tax Park. So kati Museveni ajja okugulako obutabo nangamba ajja kunsasula yakwewolako bwewozi tiyampa sente yadde 10. Waine emyaka ng'emeka obudde? Ali nsoma ku State High. Senior 2 myaka 16. Kakati era ne mukama wange namugamba nti ebitabo byo Museveni nga mwakava mukaluka ekinana Minister wa Defense yali Minister wa Defense obudde kakati ng'era baako squoti omuntu alina squoti aba talina ssente kyogamba kakati gwe nkubuulira nakola ki nagenda teyakomawo teyadda paka okununula ukakola ki umwagalo uli yange mundu ekaba kati mba ndi mwezi 4 nsula Mbuya ku Ismail Road omusajja bamuyita Enigigi Sharita yali ampadde okusoma College of Business Studies nga nsoma ne ku State High twasoma ebiseera nga tusoma ku makya ngeno zijjayo lwaggulu naye nga nsomera bwereere isomero lyali lirye nga lasoni we masigiyise ndiddamu teryango oba ndi mwana wa mukulu teryamanyi oba ndi mutabani naye nga mbeera wuwe yanonda bulonzi wali wa maama naga nti ono mwana njagala abeere wange Peter Nimba asoma bitabo ng'ajjawo ono kumba agenze mu balala kati babeere wano n'atukuma abaana 7 omuwala omu n'abalala omu bamuyitanga Smart kati brigadier mu muganje g'e Rwanda yadduka n'addayo e Rwanda yakolanga mu kampuni ya motoka zi Benz baziyita Take Me Home yali kampuni ng'eri mabega wa kundi eyo kakati bwe ntuuka oba oli mu senior 4 ndi mu senior 4 ne bandeka company waliwo company gye bayitanga Whittaker International Dentist nga nzimbi ya bizimbe construction n'okuddaabiriza oyo Sharita yali mutabani wa Bishop Sharita Embalala nandekawo nangamba ojja kusoma mu boys quarter muno naye zino ennyumba nzipangisizza abazungu bagenda kuziddaabiriza basolemu emyaka egi kati nze ndi mu vacation yasooka nangamba nti gwe abawala obakwanyisa ki botawase sente ozijjawo zowa abawala ndaba bana abawala balinnya geeti yange ebisenge babiddugaza sente ozijjawa konze maama mpaayo pocket money na oli musiru jjawo ogenda okola vacation funira omulimu nantwala awo ku Mango Tree Village ebugoloobi waliwo ebbaala nga yesinga obunene awo mulimu n'omuyembe musiraamu waali tebukola awo mu kiseera ekyo natuukawo nga waliwo abaana nga 5 bazze kola application ya bbaala yalina nyini Suzana nakolabye omusajja oyo namugamba nti mutabani wange ono njagala omuwa omulimu namugamba batabani bose bamanyi gonzalira abaana onamuwa tomuwe namugamba atulaawo mu banne bazze kola interview ne bakola interview okuva ku ssaawa 3 paka ku 7
nga nze tebampise kati bakomawo balina ekitabo. Tulina abantu bana abafunye omukisa okuyitamu. Oba towulidde erinnya lyo ojja kugezaako olulala. Ndi muvaaka. Tokoze interview? Sikoze interview. Erinnya lyasooka okusomwa Siraaje Lubwama Dawali. Abawala babiri n'abalenzi babiri. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo obuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa okwenjawulo, ofiiriddwa, olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjako, tuli ku MS Media, nnyina Siraaje Lubwama, munnamawulire, mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi. Siraaje, buuza abantu. Abatulaba ku MS Media mbalamusizaako nnyo, abafuniddemu mwongere okwebaza Katonda, n'abafiiriddwa era mumwekwase kuba yagaba era yajjawo. Njagala tutunuulire tukube ttooki mu myaka 39 ejja NRM. Emikolo emikulu bagikuliza Mubende. Wavayo ne executive order y'ebinyeebwa. Wali kuddamu kutunda binyeebwa bisuse. Olw'ensonga nti waliwo kagundi akabeeramu nga kasobola okuleeta kansa naddala ku bibumba. Tutunuulire general emyaka 39. Executive order eza Museveni zikola mu kaseera ako nga yazoogedde. Wayogeredde awo? Awo bikoma. Tezifaananga executive order za Trump nti bw'ajoogera olwawo mukonvinsinga nti akyuseemu. Kuba bwe yadde awa executive order Trump yagambye nti ekizibu kye kyabagwira kweyongera mu Amerika. Ne bajja baleeta effujjo ne babba ebintu n'asayininga baddeyo. N'agamba n'abaana abadde bajja eno mubazaalira eno omwana afuuke mu Amerika. Nabo abakoze eki n'abayingiramu mu bukyamu. Kati ezo osobola okuziyitako ng'omuyise mmanju. Naye nga ye aba amaze olagira. Kye yakoze ekirala executive order kwegga nti ebisiyaga tetwafunyeemu. Yagambye omusajja awagale mukazi n'omukazi awagale musajja. Ayawukanye ku Biden abadde ateeka n'abantu ku nvumbo ne beekwasa nti bateekako lwa bisiyaga nga Right Honourable Speaker Anita Among. Era y'omu ku basanyufu mu area eyo. Kati executive order y'ebyeyo abasinga badduse naye nga majority baddukidde mu Canada. Ne Canada erina kumpi policies ezimu ne America. Enjawulo ya America nti bw'ofuna ensonga bangu bakulimba. America? Nti ekiseera kya Trump ekyasooka era yali tayagala bagwira n'asuubira n'okukola ekisenge wakati wa America ne Mexico. N'enamba yeeyongera okugenda. Nanti buli woteekawo ebyo n'okukukuta oba n'abantu abakukusa abantu nabo bafuuka nga kifuuka kya bbeeyi nnyo. Tolaba mu China tebakkiriza njaga biragalalagala. Naye ate abantu bangi babikukusa nga babiteeka mu China. Naye ate nga amateeka makakayo. Kati kye bakola bano babadde beekwasa nnyo ensonga y'ebisiyaga. Nze banoonya lwagira bandi bubi nga n'abannaddiini bagenda ne ba reverend ne ba pastor nga beekwasa. Abamu nga bagendera mu semina za pastor eriyo omukolo bagenderera ku mikolo gino ejawuna tebadda ne bakyusa ebiwandiiko naye nga bwe bakukwatako oba toziiza musango mu Amerika obayamu. Tebalondola nnyo nga Bungereza ne bakulagira bulagizi poliisi munnayuganda n'akulyamu nti wuuyo ali wali bakunoonya. Kati abantu bagenda nnyo mu Amerika naddala nga Bobi Wine akubiddwa Arua. Bwe yafuna omukisa n'afunamu akangubanga ne bamutwala ebweru. Buli omu yafunanga ebifaananyi bye. Nga bwe bamugamba nti gw'oli wano mu kyawo nti naye mulabe omusajja gwe baakubye wuuno nange banjagala badde bannoonya. N'akolayo kasitoola awo n'akateeka ku mutimbagano ne bakatwala mu kkooti. Gwe sigala wa. Abo Trump tatuukayo ku level eyo enoonya bantu abo
era abantu bajja kusigala nga bakola ki nga bagenda tebafaananga zino nsi za Buwarabu gye bakutwala wano nti ogenda kukola mu supermarket ne bakusanga nga ogenda kunaaza kwambaza maiti oba kulabira bakadde kiwali kyo tusuubira nga kyokola ki kyofunye oluusi ne bakukozesa n'ebintu ebitaliimu ne bakugjamu ensigo ne bakugjamu ebintu by'omunda mu Amerika si bwe kiri Amerika olina kubanga oli sharp okusigalayo ate bw'osigalayo olina kuba sharp okufuna green card bw'ogifuna olina kuba sharp okufuna abantu bootwala abantu bali subject okufuna DNA naddala ng'oyagala kutwala abantu okakasa nti babo bwe bataba babo tagenda ne mu Australia wekiri kati executive order y'ebinyeebwa ku President Museveni ya layisi nnyo terina gyegenda kukolako nibo bagamba nti aleeta kansa ogenda kubirya mu bikuta ogenda kubirya otya anti waliwo baneeno waliwo mubi bukuba ne bibeera nga byo bisuse olwedde kati olina ajja nga jagula ebyo bana abasiika amawogola abaana abadda ku masomero bwe bityo ebimu tutera nnyo birya mu mahoteri ag'enjawulo n'ogulayo kacyayi ne bakuleetera n'ebinyeebwa n'olya kati simanyi ebyabadde ebisusse olwedde bwayogera ku kansa teyafunye mukugu ku ndwadde eyo ayina abakugu president teyamwebuuzizaako abakugu abalina nitabeebuuzaako kati akola bibye bwe yagenda eyo engulu okusomesa abateeso okulima embizzi ani yagaa nti omuteeso yali mulunzi wa mbizzi omuteeso wa nte kati ani yamuwaga amagezi anti ensonga nti bamufera namugamba zino mbizzi zijja kukola ki zijja kukola ani yamugamba nti agenda ayigiriza okulunda okuyunja ekitooke akiteme jambi yanga 15 ng'omuti ate mu muti president ng'omumanyi nti alina maanyi tema ekitooke ekyo kisalemu otyo siriwo kasero teepa gyasale kigwe akiyunji mumuyambeko kigwe nena n'omwanika bwoti nateme ebintu kati ebinyeebwa waliwo eyamuwadde misinformation eyinza n'okuba nga ntuufu naye nga packaging yaayo nfu okugamba nti oweze ebinyeebwa ze zimu ku nvuba mu Uganda zitukuliddeko tayiweze ebinyeebwa ate era bijja kubaawo kubanga abantu abagamba nti balwala sukaali kansa abasawo boogera causes nyingi naye tebalina definite cause nti eno ereeta ki kansa singa gye beesimbako ennyo eva ku nkyukakyuka ya butonde bwansi empeewo gy'osika nga okusenya tajja bulungi ekiki kati bino ebinyeebwa byosimbidde mu muti awali emiti nebivaamu babirya n'ebibusi nga si bikaliri naye ate ekikalirire kiba kiyiseewo oba ekifumbe kati ate kino ekise era kigenda mu mazzi gano kati ekise kyo takirinaako buzibu naye ate ebyuma bye bikissa bati ate n'ebyuma ebyo nabyo bikendeera buli budde buno bye bukendeeramu biragawa okukendeera kuki katugambe nti actually awo aba mutuufu nti ekyuma ekikendeera obuuma obugenda mu binyeebwa nga bw'osekula kinu eri ekinu ekyebyuma osekuza nekikola ki ate bino ebisa olaba nti bisa n'amaanyi ekinyeebwa ne kiva ne mu kinyeebwa ne kireeta ne cream akamaanyi mangi asobola okuba nga kansa ajjamu naye engeri gy'okipakeginzeemu tosobola kuva eri n'oleeta blanket gundi order executive order nti bikoze eki kitegeeza ebintu bingi nga bw'oyajja n'agamba nti ministry eweze ebidomola by'amata mata gonna ne bagayuwa agava ne bagakwata nga bagapakiza ebidomola yes nga n'abagala kye kiba kitambuza amata bimotoka bakole ebyuma nga biri embalala naye nga ate eriwero tabitaddeeyo eva gye yalwanira kati amata ne babanga kati embalala ni yabiteekayo president kati bw'otunuulira amata abagakwata ate nabo bagabba ne bagatunda ne baganywa
nga naye bakukutte wano nti okoze eki oli mu bumenyi bw'amateeka abatunda abakwata ebyennyanja ebito abajaasi balina bodi ezibitwala nga nabyo bito lwokuba bo balina escort ne muntu abatunda ebiragala babikwata ebimu babyokya n'ebimu babyokya ebimu batayokyeza babiguza ate abalala ebyennyanja ebito abo babikwata nga ebbanga eryo nga mu kifo ky'okubyokya babitwala ku ssomero lya boarding school abaana ne babiryanga enva kati ono gw'obiwadde yali ebito oba gwabitunze gw'olyaki gw'olya ebito kati Museveni bw'alemwa okufuga abajaasi be abafunira emirimu kwe beekwasiza yes tasobola kubabeezaawo nga tewali ntalo n'abeerawo yensonga ki ababeera wano ateekawo engineering brigade bazimbe bakole contract eza gavumenti naye ate balina ekizimbe kye bazimba embuya ate si be bakizimba naye nga kyabwe bandibadde balabirwako bafuna private engineer neze enguudo zibakuba ebiraka era balina ba private bawasambu contract bano be bafuna akalimu ne bakawooli then boni balya ka portion yakatini portion eyo gibalya bwe batwala Somalia okutunda bangi balese mu court martial nga badde batunda mafuta kibabawadde okukola ki nga badde batunda mmere tindi beef evudde eno ne bagitunda ne Congo bwe kiri ne Central African Republic bwe kiri kati gwotatutte mu lutalo ate mu lutalo abadde abawonyeeko nti badde bakuwa $100 kadde a month government nekujjako yasooka kujjako 10 kati neyongeza nejjako 2 nosigaza olunana kati Amazon bwe esasula omujaasi abeera contented n'olunana talufuna wano telutuuka mu budde luli kati ate bw'afa family ye bagisasula sente ki mpitirivu ekitali wano ne mubanga mukaaba naye nga Amazon family egirese bulungi nga tegirese nga segirinya kati bw'otuuka ku bano be babbire zaabwe abasembayo okufuata mu 7 Somalia wali olabye ku mirambo egijja mu Uganda president yagamba nti bwali bulagajjafu waliwo gye baleeta obwekkololo 57 gyamala bbanga ki simanyi baali bafa budde ekyokubaleeta sente za omusomo ezimu zaabula ezisasula ab'eŋŋanda ba family nti waliwo n'obulagajjavu nti bw'otuuka eri si gwe weetegeerera waliwo abalina okutegeerera yes kubanga balwanyisa ba Al-Shabaab abasobola obazinduukiriza bonna ne basaanyawo nga 57 abo bebakola naye abaddirira 57 baali mu 3 n'okusoba kakati oyo lefuna captain oyafuna information ne bagenda balumba yayungula amagye gagende gabalumba eri baba bagenda mu kkubo nenvaayo jeno yava mu Uganda agenze kulambula contingent za magye e Somalia nababuuza mu mulaga wanti tufunye information bagenda tulumba wano oda mujijje kwani nze nfunye commandant wayo gundi naga tuwesiriwaza dayo mangu zaya bajasi nibaddayo kati omusajja yali akabuuka okudda mu Uganda ne balumba enkambi ne bakubaga 3 mu musa katani yali avunanyizibwa ati omusajja bamukwata captain ne bamukomyawo wano ne bamuteeka mu kooti y'amagye kati lawyer we Mushabe n'agamba nti no twagala bamwozese eri mu kooti za bulijjo naye nga mujaasi n'ateekayo fayiro eri kati mu fayiro eyo nga mulimu ripooti eva mu Amusomo nga bagamba bamuwozesa mu kooti y'eri field court martial ne bakizuula nga omusobi yali jenono wa Uganda naye ono bamutadde wano bamugyeko akayinja kamu asigadde ku bwalefunanti kati story eyo fayiro eyo bwenjifuna nesama nga mu ripooti ya Amusomo eraga engeri gye balumbamu ne gye bamuwozesaamu nenjikuba mu mawulire monitor nenjikuba mu mawulire lawyer wabwe n'agiyimirirako okulaga nti eri bamuwozesa ne bamugamba nti ye mutuufu
omusajja ne bamutampola mpola ne bamudiza n'akayinja kati gwe mugaso gw'abamawulire tosobola okutaasa omuntu mu mbeera gy'okola ki gy'olimu newankubadde nga bategedde bubi embeera ze yembeera gye bakwatamu bamuyita Meja Kamonde alina amannya ge yeeyita ne mulongo waye waswa nali mu Kongo nga mulwanyi mulungi naliko namulako eggulu naye nga obuzibu bwe taagala lutalo lugwe avaayo ne amafuta najja n'atuuna kati ne bamukwata nga bamuvunaana kubba ingini ya tata empya ne bamuwozesaawo kooti zeeri ziwozesaawo zibanga zawane gubaawo za Aaron Kiza tolina looya tolina kiki bakusindikayo erayo mwaka ekibonerezo myaka egi emboko ebi oba womala ekibonerezo ekyo oddeyo mu barracks bakusibeyo emyaka gyo 4 kati Kamonde bamukuba emboko 2 nga ndaba bamuvunaana kubba ingini ya tata naye nga yagibba yali muddala yo ne bamuteekayo nga sacrifice najjaawo emakindi toyenda kwewozaako nti banayisinze ajje emakindi taata we nga mutuuze wange nali chairman mu Gaba Mission taata we nga abeera agenda okumulambula muzeeyi mukulu Haji Kamonde n'okufa yafa naye musajja wange kati amaze omwaka mulamba wa koze naleka bamusalidde wa e Congo ni wano balina bamuwoleza nti ate bamuwoleza ne mugamba njagendayo ndabe bwe nkola ki najja na kaadi ya chairman ow'ekyalo si ya mawulire nezija ku quarter master baganja kola mutuuze wange nanga mutuuze we yani konze lieutenant Kamonde nga naye bamugyeko ddaala yali captain afuuse lieutenant olwogo musango naga wano tewabeerawo batuuze ba civilian ino barracks konze atata we mutuuzeewo eri Gaba ze chairman lita kaadi biki ne banjaza nzenna nga naye nina peni mu socks wansi mu bigere ne ngenda bwe bamuleetererako noono eyakuba kichwamba naye lieutenant munne kati abaawo ne bawuliriza ono nange mpuliriza naye nga abasirikale batwetoolodde bwe bati ne mundu tebawulira bye twogera naye nga twogera mpolampola nensikayo peeni yange nga nina olupapula lwa monitor pandiika mpola buli kintu mpola namala essaawa namba sitole nga ngimaze ne babazaayo nenkomawo okomawo ne banjeza nga peeni ngirabe siragizizaayo mu sokisi eri mu mpale ani yakwazizza gwe ne peeni olina ekitabo konze sirina peeni ozeyogeza tuulaawo tumale okulaba tulinde eyakwazizza atubuulire lwaki yakulese ogende ne peeni nentuula bandi awo nga wazeewo kapiteeni ammanyi olwo nga nine ku kansa awo ndi minisita wa wax ffe twabakoleranga emidumu awo emifulejje nga onaleba ononye eki wano konze mbadde nze kola mutuuze wange naye bankwatidde wano bansanze ne peeni baŋŋambye nindaga mpa monitor genda konze afande monitor ono sanzeewo kopi emu kanku 5 bakugulire naga genda ne kaadi saagisaba kange nakuba story Kamonde addayo okulaba mutabani we Mbaraks Makini genda eri wawadde n'abamawulire amafu tojja kuddako nkulaba mutabani we kumba amawulire gatambula Kamonde bamuta nga tagenze na mu court after 2 weeks nga story yange efulu awo wamawulire oyambira omuntu ne bajja bakwata Kamonde bamudiza obwa captain era afudde ali kulanka ya jino tafudde alitayalinze lieutenant yakayitayalinga emirundi 2 ng'afulumira ku list yafuluma benefits zo nanga azifuna zisoka tanazifuna ate bamulitayalinze ogwokubiri nga muhozi ye CDF nga benefits bazongeddemu nnyo erezo z'abanja ate nga yalitayalinga ogwasooka ate yeteekako ku list tasobola bagamba nti zebanayi nawummula nga gwoga bagamba otya omuntu gubabonya bwe bati kakati ne wabeerawo omulala bamuyita Trevor Kibuuka yali captain den yali lieutenant we namulabira
nafuga captain nga lawyer ng'ali mu CMI yali CMI nga musajja mugunjufu yagamba ko no ganti ndifaako ntufuseeko president Katonda bwali nyamba kati yatuka ekiseera nga ya movinga ebya Kayihura akyali IGP nga Kayihura ne Nelson balina ebintu byebakola mu Kampala ne godi gwagabanire yekololo mundu zibatikuira kwa Arua Park n'alaba General Salim Salini President Museveni aba briefing nimba mu olukusaga ndabikwate Trevor emundu kati bwajja kumbe nabano balina bambega mu bantu bakolagana nabo ne bamutega emabega wa embassy bamukwate bamusanga alina abantu bangi abajasi nemuga ati abafande bobadde onoonya tebakutte bali ku CPS nakati bani nti abo bobadde onoonya abakutwala ne wa Museveni nemutwala ku CPS nemugulako emisango gy'obutuju gy'okubba gy'okukoki netulwana okwogera ekituufu nga naye bamukolaki paka Salero yafuna amawulire ago n'alagira bamukoleki bamute najja afuna n'ataasa ku musajja mukazi gwe baali bagenda okutta yagenda ku poliisi ne yeeripotinga nti bazee wange omupoliisi be bamu ku baakola olukwa okutta Kiggumba ne tumuteeka ku kamera ne Katumba n'amukyaza olunaku lumu ng'ali frustrated Museveni alagidde night ali mu State House omukyala amurehabilitating bakwata mukwate ne bamuteeka mu safe house ekyengera twalina Katumba oyo tumunoonya ne tumutaasa kati olunaku lumu bagenda mukolako interview ndi ku Bulanga awo omukazi n'angamba abo ba iso banoonya nze koze banoonya gwe bategedde oti ati mbamanyi bankwatako ne banteeka mu State House ne mugamba leeta essimu yo kwata awo nze nkwata eno naye nkusanga mu kifo bwe kiti ne twawukana ne bamunoonya ate simbasobozi trackinga mwafuna bwe mwazireka nazijjako eyiye nagijjako ne nkubira Trevor nagamba mutwalo mukweke nja muduna namumu nagezaako mutaasa omukazi yali frustrated yagenda ate ne yeeyunga mu bayeekera Congo aina akomawo nawa government information nga wira yavuwala afuna ekyokulya wakikola ki jukira owa poliisi yamuwabira ne batamukwata akyayina emundu ate olukwe balukolera mbu mu nyumba yaabwe omuzigo gwabwe kati ogwasembayo Trevor mwapa Ajumani nga babba ettaka babbe ente balwana abakyoli n'abamadi nga balemeddwa buli kiseera battingana Museveni n'amusindikayo yamalayo emyezi 11 nga teri mu madi akoze eki atiddwa tewali nte zibbiddwa tewali banja nga weze n'abatunda embaawo ne batandika omuleetera enkoko bamwebaza okubanunula ng'alinga mununuzi waabwe nga bagambye bagende nga ne mu ddwaliro ery'amagye bafuneyo treatment kati ne bajja bayokya ebintu awo ne bawokya abantu embuzi ne bazookya poliisi n'adduka n'abatwala mu ddwaliro kati mukulu waabwe Brigadier Kabango najja n'abagamba nti mukole statement nti ono yazze yabatusizaako obuvune obwo n'abakuba n'obbakuba n'abamenya oli ali abataasa n'okubaleepinga ne bawaaba omusango Kabango ne bamukwata ne bamuteeka mu magye ne basooka bamutwala mu kooti zino eza bulijjo nenkola investigation report nenjiwako Abodo IGP Abodo naye nakola eyiye n'agattamu n'ebyange n'agamba talina musango kibuka bamute ne bamuta ne baddamu ne bamukwata ne bamuteeka mu unity disciplinary committee simu ayipa ne bamutwala ggulu Paramount chief waabwe omukulembeze ow'ennono ne mufuna nga mpita mu bakulembeze ne twogera nabo ne nkwata ba leaders baabwe eyo si wano eyo si tu abantu 9 ne mbaleeta e Kampala bepakira mu baasi naye wano nalina okubatikka okubatwala mu bifo bisatu
nasooka ne mbatwala ku police nga njogedde ne IGP WhatsApp nangamba siriiwo laba deputy IGP nendaba deputy IGP nangamba genda olabe nanga ne mbajjeggaba nga bali bataano ku mutto gwa taxi nga bali mu katanda nga buli anyimiriza basembayo basobola kunyimiza ku kaga ebbunga nga motoka ziriezi ne bagamba bano badduse muliro babatta nobatikka bwotyo konze balina entambula mpe ya poliisi mbatwala petition yino gibatwala ewa IGP abo ne bano Jinja Road ne banyimiriza ne mbalaga ebbaluwa yemu ne bagamba mpe motoka tukendeeze ku buzi ne banta genda ne ntuuka wali ne batugoba batugamba tojja kubalaba tumulina appointment na police konze nze nina police ina ka appointment bantu badduse nze kanzitwale motoka zange mbatwale mbamwalekere munabazza nakati nibo IGP deputy IGP yalagira Anatoli Byeterwa n'abatuuza ne boogera nga balina interpreter ne boogera ki waliwo DPC yali abakijjanya OC ne bagoba ne bazzaayo batebenkere jukira olugundi musibe ani kibuuka musibe ne mbajjaawo ne mbatwala ewa CDF obuddo embuya ani yaliko obuddo si ono David Muwozi yaliko yali oli gubajjako ne ngataliyo deputy ngataliyo ne bampa ne balagira ne bampa abasirikale twatu wakota gadi esooka ne batugamba temujja kuyita mulonda abantu aba gwabaleese no labi ne nto mukyalo omu n'omwami omu ne tugenda wetu kaali twanje ensonga siraje wannaye ofisa nambuuza go obalese ngani wano ne bagamba mwoyo gwa gwanga badde mbakola kongo wa mawe we nakona kwa mawe nakati komao we bale baleta fuluma tujja bakolako ne bamfulumya tebagala ulebi bagenda kwogera ne mugamba nzinze wemba jideri yenja kufuna bimwogedde bwe kiri kati nenziraawo nendaba office omulala jeno nentula mu office ne bagamba denze bwenchi ne bwe naye bangobedde bwe nagamba mpaka bipapula ebyo nja kuyambako ne tubyokyamu awo kozesa facilities z'amagye ne bimulekera bali we bavaayo ne tukomawo owokusatu ne mbatwala ewa ku parliament nga MP waabwe aganye okukwata simu yange yambuzabuzanga siriiwo lwaki obaleese lwaki tebambuuzizza nenkubira Tayebwa n'agamba sisobola kubasinkana nga area MP takoze eki bamuyitanga oba mawaba ne mugamba mukubidde akoze eki aganye naye kati nkoze ntya nagamba sooka omunoonyeeko kati bwe nakubira Muleterwa nakubira Tayebwa nti babadde wano bali genuine oyo MP waabwe najjaawo ku National Theatre mugamba balonzi bo baabwe era nze nkulese waliko n'owamawulire weeri eggulu nkulese laba ngeri gy'obazzaayo n'abeera nabo n'afigitinga n'abatwala ne balaba Tayebwa bwe baavaayo ate baakomawo ewange era se nali mpweddewo Paramount Chief Kabaka Weeri yannyamba n'atwala abantu n'abapakira n'akola ki kati ono MP yabayambako teyabawa yanyiiga era bagamba tebajja muwa kalulu akakisanja ekiddako yanyiiga nti lwakuba bazze nga tebamukonsalutinze bazze kumulabisa kuba kumulabisa era kakati president ne tuwandiika ekiwandiiko jjukira poliisi emanyi amagye gamanyi parliament emanyi ne tuwandiikira babalanda petition yaabwe President Museveni n'alonda Bati Katulebe ne ttiimu y'abalooya balamuzi babiri bagende bagonjole ensonga zaawa ezaapa ne bamama ssente akakiiko ako tikagendayo ne baddemu ne balwana ng'ono Kibuuka akoze eki Kibuuka Kabango n'akola Messi najje yali asula kwa Akurite musirikale w'omu natta omuntu escort we information ilikuwa yajipa ichemani wayo ilikuwa muna okuba byasi nenkuba story Kabango naye bamujjayo kati ono ne bamujjako emisango nakati tebamu deploying nga atuddawo paka lweni yogera ndi omusajja wuuno yakuyamba wano tebasobola kukola ki kumutaasa Kabango naye yavaayo abantu bakyafwa mwapa nga bwe bafangedda abakikyoli bavueri ne balumbe nabano ne beerwanako kati ali mu buzibu awo
ye paramount chief. Kati balwana Trevor ate. Era kati nobadiza Trevor bakola n'embaga. Bakola embaga. So ezo conflict eziri mu magye. Tudize ku myaka 38. 39 tumutema sebo. N'ataano gajja kuwera. N'ataano gajja kuwera. Abantu abo baali 27. Abagenda mu nsiko. Naye nga be balina emmundu abataalina bali obugatana abataalina baali 40. Okugenda e Kabamba tumwine yasooka okukuba essasi yali tamanyiiyo. Eyali amanyiiyo yali omu ku 27 nga wa 19 mu ranking. Olumu ngenda kukola story yonna ngikuwe. Omusajja oyo bamutwala n'abeera eri yabakolera plan bajjiwa era nga yamanyi n'ekifo byonna. Yakola mission esooka naye nga mu kulwana balwana ne taata omwana oyo omwami oyo yali wa mawulire. Taata we era yayingiza oyo omwana ow'19 yakola mawulire n'abeera ne Museveni e Mozambique batandika Franasa najja naye wano mu Kampala mu bakadde bonna oyo ow'19 ayandibadde ne namba 2 after Museveni. Bamuteeka mu 19. Bamuteeka mu 19. Of course qualifying. Ekyo si ekikulu. Ekikulu family ye kaaba teyambiddwa. Nkubuulira kimanyi. Family ye kaaba. Era family yantuukiridde. Ng'eyagala kukuba mu mawulire ng'esaba president ajje omuntu wawe mu listi awe 19. Kwate bana kibakifunyeemu. Netuukirira balooya 2. Nebagamba ego musango tusobola guyingira mu kaseera kano nga Museveni agenda. Kati nentuukirira omu. Kansi bamuyita Kagola mu Kagolo. Akola n'abaana balooya betutumu. Bamuyita ani oyo looya. N'abasaba family ziri 2. Letters of administration. Bazifune bawandiikire president officially nti baagala omuntu waabwe basasulwe oba bamugye ku listi y'abaki yabo abiri mu omusango. Ebya Museveni ajjanja siyasika era ajjanja mulwadde si ya musiki. Kakati oyo ow'19 family ye efaananga eyalubwamu. Lubwama kimukuba byase Siraje. Nti ffe tetwalwana. Naye mufaanagana n'oli ayalwana. Oluusi n'okumusinga. Nti ffe tetwalwana naye twabonaabona. Wano we twasigala. Nze Museveni yansanga ku Kampala Road. Nga ntunda bitabo ku lubalaza. Mu maaso ga General Post Office. Akakazimbe kati Sudiri we yazimba ekizimbe. Kazimbe kaali awo ng'avaayo nakiira najja naneewolako ebitabo byange 4. Walimu n'ekya Francis Bwenyi. Ngate si byange nali nsoma ku State High naye nga nzija nenkola ekiba. Kati ekiba wakikoleranga ani? Omusajja bamuyita Joseph Bazitye ali Mbuyeeyo Land Road. Akyaliyo ne kakati? Nakati alina ebitabo bookshop. Kati wagenda nga nakuwa ebitabo n'ojja n'otunda n'ofisako amagoba n'omuddiza naye. Exactly. Oluvannyuma nenkola bookshop yange bagiyitanga City Book Center. Kakati era mu bookshop eyo nga supplier wange nga tenze mu supplying. Ye Kasozi nanyini Colin Hotel. Yalina Mukono bookshop. Ekyaliyo. Namuguza lumu ebitabo. Ng'ali awo ku Diamond Trust. Nanga nja kusasula enkya. Nga mbanje milioni yaga. Ono wa Mukono bookshop. Kasozi. Banaja nampa milioni 4. Ng'ali ku kisimu kino ekibanyola ki. Kati nawe nga sente nyingi nenyimirira awo yava ku simu namboggolera. Gwe nakuwadde dda sente. Olina ki wano? Koze mukama wange ompadde sente nyingi. Ziri meka kozi milioni 4. Oba yagala meka milioni 4 emitwalo 4 balako emitwalo 4. Nenga balako. We nabuulira babazitebya nga oli musiru. Oli musiru sajja. Mukate zibadde zange. Kati we naddayo enkiira okusuubulayo bwatala SST. Yayita mutabani we. Namugamba ono omuvubuka wa mazima. Abantu betukolagana nabo. Njagala omutwale ku NASA. Omuwe pick up y'ebitabo. Agitunde nga akomyewo. Nga ndyako ntono ninga abatembeeyi bakola ki?
babigulawo ku Platinum House wansi wa Old Tax Park. So kati Museveni ajja okugulako obutabo. Nangamba ajja kunsasula. Yakwewolako bwewozi. Tiyampa sente yadde 10. Walina emyaka ng'emeka obudde? Ali nsoma ku Stay High. Senior 2. Senior 2 myaka nga 16. Kaakati era ne mukama wange namugamba nti ebitabo bya Museveni nga mwakava mu kalulu k'ekinaana. Minister wa Defense. Yali Minister wa Defense obudde obwo. Kaakati ng'era baako sikooti. Omuntu alina sikooti aba talina ssente ky'ogamba. Kaakati gwe nkubuulira. N'akola ki? N'agenda. Teyakomawo. Teyadda. Paka okununula. Ukakola ki? Omwaga owulira ng'emmundu ekaaba. Kati mba ndi mwezi 4. Nsula Mbuya. Ku Ismail Road. Omusajja bamuyita Enigigi Shalita. Yali ampadde okusoma College of Business Studies nga nsoma ne ku Stay High. Twasoma ebiseera nga tusoma ku makya ng'eno zijjayo lwaggulo. Naye nga nsomera bwereere essomero lyali lirye. Nga lasoni bwe masigirise ndiddamu teryange oba ndi mwana wa mukulu teryamanyi oba ndi mutabani naye nga mbeera wuwe. Yannonda bulonzi wali wa maama n'agamba nti ono mwana njagala abeere wange Peter Nimba asoma bitabo ng'ajjawo ono kumba agenze mu balala kati babeere wano. N'atukuma abaana 7 omuwala omu n'abalala omu bamuyitanga Smart kati brigadier mu muganje Rwanda yadduka n'addayo e Rwanda yakolanga mu kampuni ya motoka zi Benz baziyita Take Me Home yali kampuni ng'eri mabega wa kundi eyo. Kaakati bwe ntuuka oba oli mu senior 4. Ndi mu senior 4 ne bandeka kampuni waliwo kampuni gye bayitanga Whittaker International Dentist nga nzimbi ya bizimbe construction n'okuddaabiriza. Oyo Shalita yali mutabani wa Bishop Shalita Embalala. Nandekawo n'angamba ojja kusoma mu boys quarter muno naye zino ennyumba nzipangisizza abazungu bagenda kuziddaabiriza basolemu emyaka egi. Kati nze ndi mu vacation yasooka n'angamba nti gwe abawala obakwanyisa ki botawase sente ozijjawo zowa abawala ndaba bana abawala balinnya geeti yange basi ebisenge babiddugaza sente ozijjawa konze maama mpaayo pocket money na oli musiru jjawo ogenda okola vacation funira omulimu n'antwala awo ku Mango Tree Village e Bugoloobi waliwo ebbaala nga yesinga obunene awo mulimu n'omuyembe musiraamu bwali tebukola awo mu kiseera ekyo. N'atuukawo nga waliwo abaana nga 5 bazze kola application ya bbaala yalina nnyini Suzana n'akolabye omusajja oyo n'amugamba nti mutabani wange ono njagala omuwa omulimu. N'amugamba batabani bose bamanyi gonzaalira abaana onaamuwa tomuwe. N'amugamba atuulaawo mu banne bazze kola interview. Ne bakola interview okuva ku ssaawa 3 paka ku 7 nga nze tebampise. Kati bakomawo balina ekitabo. Tulina abantu 4 abafunye omukisa okuyitamu. Oba towulidde linnya lyo ojja kugezaako olulala. Ndi muvaaka. Tokoze interview? Sikoze interview. Erinnya lyasooka okusomwa Siraaje Lubwama Dawali. Abawala 2 n'abalenzi 2. Abalala mubatulabire tunaalabagana. Kati nze bankwasa mukama wange agenda okusupervisinga ambriefinga oze kola mulimu nti wano nno nga tebasasula onaabeerawo otya kati mutima gwange nga ndi gwobeerawo oti jjukira ate ndeeteddwa mukulu waliwo abatafunye mukisa kukola be bagobye nze sikoze na interview ne byengenda kati nga mugamba nti nja kugezaako kasita sirina kyenkola waka nga ngamba olwokuna tuba n'amazina n'olwomukaaga olina okukola paka ssaawa 8. Ag'ekiro amazina ng'ebbaalawo kuweereza weita ndeterayo ka Siminofu ndeterayo kaki kati nga Bugoloobi erina flats awo ezivaamu abagagga n'ebizimbe ebiraanyeyo okuva e Bugoloobi bajjaawo ne bakuba amazina nga mpeereza omwenge tulina pisina tulina Nairo tulina simanyi kiraabu kati nga oli akola listi n'okola ki n'omuleetera bw'oba mala tebe eyo n'ekusasula n'ozzaayo nga nze nina kawunta ziri kawunta 4 nagenda ku kawunta 3 naye ng'omu bwe tubala okubala ng'abala shortage nensigaza balance mu nsaba ne mugamba omanya nti ng'oyo gwe ngendako wa shortage netandika okufuna akasente
kati olunaku lumu tuba tuggalawo ssaawa 6 abajaasi ne batulumba nga balina emmundu bazze kubba ssente za bbaala. Nze nali mu toilet nga mbalaba era nawulira boogera Oluswayiri nga tapata sente tapata, nensiba ka stepoli ka toyi nenebeera omwo nempulira embooko mu bbaala leta pesa jukireza nga sinaziwaayo nenzikweka mu siiringi waggulu aninnya ku kitoilet wenti nenziteeka mu siiringi oyegera nenvaayo mukama wange nambuuza gwe bakusanze wakonze nekwese mu toilet tofunye ku mbooko konze sifunye ku mbooko naye badde nvaawo wano nange ne banziba sente ne bazitwala. Nagamba kale musulaawo konze sijja kusula. Omusiraamu gw'olimba bw'otyo sijja kusula nkubuulira. Sente nezitwala naye nga wempita waliwo road blocker mpita bagiyita Ismail Road Sorrent Avenue nga wempita kumpi n'akuuma akasindika amazzi mu ddwaliro y'Embuya Barracks nga wasulawo Francis Tajira yali speaker wa parliament y'Obote nga baaza buli kiramu. Nali naatera okutuukawo nenkyamba mu muti nensima ekinya n'engalo nenzikawo ekiveera kyange nengenda ne banjaza nga sirina kaki. Ngenda okudda ku makya okunoonya sente tewambula we naziziisa okuva ku ssaawa 2 naziraba ssaawa 9. Okuva ssaawa 2 wabeerayo mpaka ssaawa 9. Nenziraba zaali nnyingi nengenda ntandika akaduuka nazimba akaluumu kamu netandika okuteekamu obuntu nemanya nti ndowooza wano nja kukola kakati ng'omukasitoma bw'anywa omwenge n'alekamu ebitundu nga bano bannange banywa mwenge nze sinywa nga bo batwala bagukweke bagunywe nga nze nina kuleeti yange gye nteeka mu sitowa ngatta bugasina Europe sina biki kati onsaba kiraabu nteekawo kasaanikira nenkuleetera zino ensumulule nange neneefuula asumulula zino ate ng'obungu olina bungi okusurvivinga mu Kampala nga mmanyi characteristics z'abatamiivu ng'omu azze nga aseka gwe nokola ng'anyiize ng'omanyi yatamidde abadde anyiize nga atandika okuseka okwogera ebitakwatagana omulala ng'akanenuka endusu kati bwansaba bbiiru nga nyongeramu rawundi emu nga ngenda asasula nga nsigazaako ki akasente. Kati lunaku lumu omujaasi ng'ajjira ku kimoto ku kipikipiki kino ekinene bazitanga kunama teyali mu uniform naye nga ayambala kikabuuti bw'atamiira nga ambikkulirako kipisito kiwavu bwe kiti kaseera gye nkutwale mu nsiko ogenda onunula eggwanga lyo konze nze nkyasoma kwegayiridde naffe abamu tutwa konze sirina gye ndaga nga naye n'abawala baayagala mu bbaala eyo nga nze mbamukwanira. Kati olunaku lumu aba akyali awo nga abajaasi bajja bayingira bwe bati compound kyalinga kisaawe naye nga kuliko ekizimbe nagamba abo banoonyanze tebagamba gyendaze nasituka naye nendaba ng'alinnya ekikomera agwe ebweru pikipiki esigadde wano abasajja bajja butere bawali pikipiki ne babuuza ono alazeewa konza ndooza agenze mu short call ne bagenda munda ne beetoola kati ngenda okutegulawo ebintu ndaba ddoola 2,000 bando obudde obwo sente zaali mpitirivu nga zizinze bwati nga bw'ozinga omutwalo nensirika nenziteeka mu sokisi nendwala omutwe foramani nagamba kiki konze omutwe gunnuma tosiibula genda nengenda nenzikweka mu kafo keekali naye leero nateekawo akati kumakya nenzifuna tewaliwo forex bureau waliwo nali ndabakaawo wanyisiza ebibanda awo ku street gye bakolamu akagudo k'omusota akagwa ku Entebbe Road waliwo ne hoteli nempa omusajja $200 agenda mpanyisize ku ssaawa 2 natuuka ku 8 ng'akomawo nembuuza omusajja nti waliwo nga nzijeko wano $200 agenze ku nagamba wano tutunda $1 wano tukola ki tufumba hoteli bwe baba bakubbye genda walala sente zonna ng'olwayise ennaku 5 omusajja takola ki takomawo nengenda mu kikubo nezisuubulamu pikapu y'ebintu nenkola shop eringa wholesale tuli mu lutalo obudde obwo tuli mu lutalo ate ngenze gye batasasula omusajja agenze mu nsiko n'ebitabo byo biya zange zino ez'ebitundu zigata n'ezitunda
ate Kasiya gwe ntwala tamanyi kubala andekerawo balance nenva mu holiday nga nfunye akasente abajasi be bangobayo nga bafunise ekiso banunula kinanda mu basolito jo 93 olutalo lugwa 86 kati ndi ku lutalo luli olwa olito joko vaku bano tebanagenda mu nsiko biri birala lungi asoma kati awugamba kinana bano bagenda mu nsiko 12 baliwa mu 7 nenga mu kinana zennyini kinana mugumu mu kinana nga twakamala kaluka kinana kati before kinana kati mva mu kintu ekyo okukola mu bbaala ne manja sente zange ne bagamba tetujja kusasula kyokole omwana yagamba ofunyewo akasente kati baleeta omukazi mukomuzungu nanyini kampuni ajasulewo ensula ku Ismail Road ne bamuwa ennyumba eryekizeko bamaze giri novetinga tuyisinganya nsimanyi mukamuzungu simanyi value ye ambuuza bamuyita Morini nange mubuuza kati olunaku lumu ndeeta girlfriend omu omulala namusangawo ne balwanirawo ne basenda belwamuza ennyumba kati bo wabaleeta wabambe omu yajja omulala yajja yeka balwanirawo ku makya omukyalo nampita nagamba Siraaje mbadde nkusaba onoonye sente otekemu endabirwamu ezo olwaleero bw'ozimala ofulumye ebintu byogende ove wano konze yandeeta wano siyeggwa yandika walo yinanyini mayumba yekka yasobola okungobawo nagamba mpulidde mukama wange kati nva ku mulimu ngenda bano bampadde omulimu nvudde ku bbaala omuzungu kati ate edduuka lyewakola edduuka lyaliwo kati alikola mudyo ndeka ndisibye nenkomawo nga nkoze eki kati abasajja bangamba nve mu nju kuba wano baagalawo bakozi abazungu nengende nakasero nengulayo certificate ya byamasannyalaze nambasaba omulimu ne bankwasa engineer bamuyita George nakati mulabe kamoja George ne mugamba nti nze sisomangako byamasannyalaze njagadde kusigala wali kusulawo n'akalimu nangamba tukole endagaano tugenda kuba poota nga kyenkutuma kyokola ki nga omusaala tugugabanira wakati kwanze sirina buzibu nga tukolaawo ku Greenleaf Bank eranye Bank of Uganda nga bagiwayalinga kakati nze bwendaba abazungu nga bazze okukola supervision nga nkwata drill nga drilling ebitu ekyo kakye mmanyi mu bwongo naye nga ebirala ntandika okuyiga bwetwava ntukola Muyenga International Hotel eyagigula oluvannyuma yagigula Kirumira nga mogiwayalinga kati olunaku olumu nga tukyali ku banka angamba okujjako layini yemu wansi eyo investment nga amaze okuwoninga abali basevinga ebintu byabwe nze nzijjako kyonna banka yonna negenda mu blackout omusajja yayomba nangamba kati ngenda omusaala gwonna siguwaako yadde 10 n'eki gwe bawa akalimu ate nga ye supervisor wange ogwo n'agulya paka mba nkyali awo omukazi amaze okuŋŋamba nti kola amadinisa ngenda ku mulimu ndaba accountant muddugavu ali abala bazungu mugamba nno omukazi abadde angoba mu nju ne mugamba bwenti ne bwenti ne bwenti nagamba Siraaje olina amagezi nti simanyi oyo omukazi ye boss ye muka boss emu director era n'omuzungu bwagamba ono omuzungu nti bakuguba mugobe tasulawo gwo ojewa amaanyi agagamba muka boss bwotyo ne mukazi sitegedde buyinza bwe nagamba oba oli mugezi genda osibemu ebintu obafukamire weetonde nenzirayo saayingira geeti nga ntyamu naye mwensula nentuula ku lubalaza awo ka pavement ntulo ne tunkwata makyasimagira omukazi yennyini Dorin nankwata ku Siraaje oli oti nenfukamira wansi yendi maama agatofukamira imuka jangu tugende nantwala naye nga nze nanyi nekyokwogera sikimanya ntuusa mu nnyumba ye gye siyingirangamu nga natuula mu ntebe awo nentuula ku kapeti sijja kwogera naawe ng'otudde mu ntebe nentuula ku kapeti nentuula ku ntebe naye nga ntuddeko katinitini nze nanjugumira
ne mwentandikira sikola ki simanyiwo okwetonda kyava ngamba gwe Siraaji tugamba nti yenze maama Dolly yenze boss olwo ntegedde boss uli wabadde oyogeza mampaati go sawulira namuddu ye maamawo komse mama wange abeerawa abeera mugizagiza nagamba ng'ogyeko Katonda oyo omukyala yakuwonyeza badde ngenze gulayo bintu ku dduuka ne musanga nga mumanyi nali kabimbiri nga batubonyabonyaawo ewaka nga naye atuterekera emmere n'atukweka natuliira ebbali ewuwe buli lunaku lwe tuva ku ssomero nga tuddayo eri ne batatuwa mmere nenga era bwaŋŋambye nti gwe mutabani we ne mugamba nti musonyiyerwako bawanguza ensa noogiraba n'akwata mu nsawo nampa sente z'endabirwamu nagamba genda ogule ki endabirwamu oziteekemu ne ku mulimu nkuleseeko olwamalako omwezi ogwo nagamba toddayo kukola ojja kugendanga ne driver wange otwale akaana kano bakayitanga Sandra nga kazaala muzungu ku ssomero wali kwawa Lady of Africa okajjeyo nja kuwa omusaala bw'obadde ofuna eri nkubiseemu emirundi egi ebiri netaba kuba kyo wali ovuddewo kaakati omuzungu ow'empeta ajja mu Uganda okunoonya omukyalo oyo yamubbira omukazi n'amuzaalamu omwana atuuka ku ofiisi bamugamba tetumanyi Dolly ni wasula naye waliwo eri akola wano atera okugyawo nga bagamba nze tujja mugamba kuba ezo facilitation njagala okome wano olunaku lw'oŋŋambye tugenda tulabe omukyalo oyo oba yateze mukola ki oba yali awaabye saategeera nze nagenda ku Kampala Road omukazi oyo gyakolera nga tunda asuubuza bya mizannyo sports nga wana wali Katumwa ne muyitiramu mugamba Dolly ni wanyamba era siyinza kuvaamu omukazi akunoonya apadde ne sente ziizi Dolly nanteeka mu mmotoka n'avuga n'agenda atika ebintu byonna ne tubitwala eyo ku nnyumba waggulu embuya ku lusozi ng'oyise ku nnyumba za Linti nnyumba yali yasaamu kuteesa n'agipangisa n'asulamu omukazi bwe yantwala natuuka olunaku ne mutwala wali wennyini w'ensula ne tusanga ng'ennyumba nkalu ne mugamba kirabika dduse kirabika afunye ku nagamba fuba nnyo n'amala mwezi nga mulamba nga neesimubuulidde mukyala wakola ki omukyala mukunsasula yagamba nnoonya edduuka mu Kampala nga ndijjukira ntandisa ebitabo nanteeramu engoye nanoonya edduuka ne ndifuna ku Muyindi awo nga waggulu wa paaka awo ngagenda ku banka eri awo Centenary waliwo edduuka awo nga wagenda ku Wilson enkadde waliwo Muyindi ono yazannya mu life mwattu yali mukwano gwange nemukola ki nemuguza ebitabo yampa ebitabo nga mmanyi awo ntunda bitabo encyclopedia kopyaga nga mpya nangamba nzitunda nezitembeeya nga teri azimanyi mu Kampala omuntu nandagirira nti zitwale wa lawyer Kayondo yali senior counsel ngasula ali ku State House nga ye lawyer wa Sudiru nangamba naye bw'ona ayogera sente muno wanaba zisimya tajja zigula yogera sente nyingi nengenda nenduumula sente nagagwe bagala lawyer balina sente z'okwonoona nja kuwa bwezi ne mugamba sisalako azimpadde zayagala kalateza gambye nga nawe oyitawo naye mpitawo naye nga ndi ku kiri ki nangamba bireka awo ojja kudda enkya enadde enkya nankwata sente zeyayogedde ne mugamba ate eyabyetisse mbadde nyamusasula genda oli musiru genda omugambe oli lawyer gwe nakolaganye naye sente namugambye bwezi ti era zitwakkaanyiza fuluma fuluma ogenda ebweru nakuba ekijiti alina kengere yakuba nga kijiina ayita sekweta muyite Siraaji nanyongerayo akasente ako konna nawe nakawoolya yanzigirira akatale nensigaza gono omudidi kati nentoolako tezempa Omuyindi bwe tujja omukwano n'Omuyindi era we namugamba okukolerawo ebintu ng'oli ampa engoye wali nentuula naye nga tugabana magoba nze manya ze batuguzizza tugabanira wakati nga mpa ebyokulya naye nga sibirya kamula limwereere w'Abayindi paka era oyo Omuyindi gwe nakozesa nga basse kuki Omuyindi nengenda ndaba bintu gwe bakuba ne bamulemaze ensambya
ngayogera Gujarati nangamba ndeeta interpreter oluzungu amanyi lutono ngenda okutwala yo omuyindi nga bamuddusiza ku mudwaire ensambya taliimu omusango gwa kuki ne gufa nga principal witness yalaba nga bakuba taliiwo ate yali ayagala muko omuyindi oyo n'amukuba kati omuyindi omukazi nga yakaaba balirwana ne bawa obujulizi mu kooti nti yali amukuba naye nga ayita mukuba baloya ne bagamba possible causes of death zaali 3 poisoning report yemu yagamba obutwa bwali bumala okumutta nga tebumutta eyokubiri nga gamba yafa masanyalaze naye UEB yaliwo ebiseera neeta report etya ku Martin Road tekwali masanyalaze ebiseera eyo naye omusajja gwe nkugamba yakwirawo ku Martin Road olwaba azaalibwa bali 19 report eyokusatu negamba nti bamukuba miggo kati yamaliriza agamba nti ekyamutta gyali miggo naye nga omulambo bagusiigasiiga omusaayi ogutaaliko investigator n'anoonyeza n'akola report ng'ayita mu Father Agostoni ne bagiwaayo ne basanga omusango guli ku Supreme Court naye nga co-accused bamumaze mu bufunze oyinza okugamba nti emyaka 19 yagimanyi yamanyi ne jajjo tuuba ajjukiza bujjukiza nnaku giyaleeta ku bantu kuba agenda mu nsiko bamubbi akalulu gwe yabbira akalulu teyakamuddiza Semogerere yenyini naye bamusinga yafunayo omuntu omu mu pate ye eyafuna akalulu kati n'akomawo nga takawadde n'atandika okuwa ensonga zonga 10 kati 15 abantu bonna be yalwana nabo eluwero gye yalwanira nakati bakyabanja lwaki bakyabanja yandibadde yabasasula dda n'abamu tebaggwayo exactly kati ati bw'oggulawo olugi olw'ebyaffe nga bw'oggulawo ebya Buganda nga bakyabirabayo tebaggwayo lisiti tagimanyi waliwo Jim Hwezi yali gundi oyo yali minisita waabo w'eluweero weeyo Kalangala yajja n'abagamba mulindira bwere mwasasulwa mugende mwebaka sebe n'agamba oyo abalimba abamanyi basasula kati buli kalulu abajja basasula buli kalulu abajja basasula era be bantu bateeka amatamuki mu bidomola be bantu batakolera nguudo nnungi nagenda ku district tosobola okumanya nti eno Museveni gye yakola ki yalwanira nti ekintu kibeereetera kye baafunamu ekikulu bwali buwanga bw'abantu bwe balambula ate nga tewali amanyi oba Museveni yattako oba Obote yattako naye mu lutalo lwonna asinga okuwangula yaba asinze okutta kati ye yenunulanga ye ne famire ye n'abako n'ab'eŋŋanda abalala baliku agezaako okulaba nti abeera kumpi naye bw'aleeta olugezigezi nga bakasuka ttale mbuulira mu baalwana abalinyidde ku gaali oluvannyuma baki abakyali naye nga n'abaalwana bennyini n'omusawo eyamujjanjabanga kaakati mutabani wagamba ayagala amusaleko omutwe naye nga yajjanjaba kitaawo okuwona senga oyo atwala obuyinza 39 agigaba n'atya abaagabana bonna ne bafunamu naddala abakyala ng'ogyeko General Royce kuba kati yakwata ekisawo ky'omukulu yamanya gwagabirako yawasi abaagenda okunona Sejjusa ng'ayagala kulwana nga ne Peter Manyi kati oyo baamugyako ekisawo ne bamugamba mutwale mu operation yagamba nti nfiira wano ku kisawo ate nga naye mutuufu awo wennyini wakola ki wakolera banjuba abataalwana bagezaako okweyiya bateekewo satellite city eno ne bagamba nti bagiteeka mu bano abatunda emirambo Museveni n'ateekawo akakiiko satellite city n'egenda e Mwanza bano bambi baaba ne tugifiirwa kati abaalwana abateeyiya basigala bwe bati abataali mu lunyiriri luno lwennyini olutuufu politically economically socially toyina kyolabawo Siraji Lubwama gwe tutandike ku kimu economically ebyenfuna Museveni buli kiseera azze agamba nti ebyenfuna birinnya kulaga gundi graph naye bw'otuuka ku bantu bennyini
omuntu otegeera nti ebyenfuna bifuna ng'olina sente z'ekyemisana n'ez'ekyeggulo olina eziriisa eziweera abaana n'olina n'ezisomesa abaana abangi basomera ku puliza alaawo abantu beefuula bannamwandu bamulekwa nze nfunye basale wano nga sifangako ebuziga kuba nze naliwo nga batandika essomero ly'abasiraamu Lutaaya Zubair nesigalamu Lutaaya nankwatibwa ekisa naŋŋamba nti olw'okuba nga gw'omu ku bakola idea abaana bo bajja kuyita wano nga bafuna half basale nga nabamulekwa webali kitegera nange ndi afudde kati eyo embeera ogyagala mbadde wano ku Gombolola nga tufuna half basale okuva kwa muganda wa Kafeero yali omuyimbi ng'alina muganda watuwa basale ebi full basale ne half basale 10 naye nga twala abaana mu masomero amalungi nga Mpoma n'amatonotono naye nga abantu bajja ne bakuga nti baze yafa naye nga mulamu n'amutta olwa school fees kati ebyenfuna biri bulungi Museveni ataddewo bonna basome nga akusasulirako omutwalo gumu omwaka essomero eddamba n'omutwalo tegumalaako mwezi ku masannyalaze abantu ne beetuminkira ne bawaayo emitwalo 4 5 Museveni n'agamba nti mutewa kuwaaki n'agamba temuwa mmere bagenza okola abaana tebasoma kati abaana abatasoma abasomera obwereere nga temuliimu mwana wa minisita nga temuliimu mwana wa Museveni abo baba baana baaki ababe basomerawa Sandhurst n'abafuna basala abasinga yabadde azisayiningako nga ziyita mbadde nfuna reports okuva wa Mpuuga nga kyali kakiiko ka education ng'amannya gonna gasayidi emu kati oba n'agamba nti baagala A-level ku qualification y'abasomesa era wekibaagala bagana diguli abasomye baki abasomye wano ogamba nti ekyo kiba targeted nga waliwo be baagala okunookira exactly ogenda okuwekanga bonna bakone kati aleeseewo kati ekipya ekiriwo ekimuli mwaka munyuvu eskiringi kuba n'ataasoma akola ki nayiga okubajja nayiga okutunga zizimbiddwa ntono mpozi awalala ffe tulina amasomero aga secondary mangi naye gali government aided gali aga Kibuli SS St Peters St Denis eryokuna Museveni yali akazimbe kansanga ku ttaka lyetwataasa waliwo ne primary liri eri mu division namba kakati Kibuli nze nali ku board member emyaka 9 naye nga beegoba mu government nga baagala government basasulire basomesa bamanya obaduumula school fees zaabwe St Peter bwetyo eyasooka okugaana yali St Denis nga lutuulanga board member nga third term sente ziggwawo ba board member balina kusente ne basonda amasanyalaze g'ekisulo amazzi g'ekisulo emmere y'ekisulo enamalako ttaamu nga tugimalirako buzibu paka we twakkaanya nti bagijje mu government era olaba kati bw'oyitawo awo second waliwo kalina ate eyo kalina twagifuna bufunye si government twagenda mu World Bank nga kwendi omwaka ogusooka ne bagituma ogwokubiri ne bagituwa ne tufuna nga ndi ku KCC nenzimbawo toilet twazimba public toilet awaliwo toilet ya KCC muganzirwazza waliwo ekigambo Magandazi St Magandazi somero ekizimbe kiru nga ku gate twagenda wakayidinali okutuwa ekyapa ne tukifuna ne bakiteekawo omuntu yekka yali azzeewo nga w'amaanyi ku ssomero eri yali vice president engineer Specioza Kazibu yali engineer lwakuba naye ye dokita n'eri Akazibu yali singaza nga anobye n'atugamba bagenda tuwa amabaati 1,400 yaleetawo yadde ebaati eri yasimbawo omuti gw'ekijjukize nakati gukyaliwo kakati eyo yessomero education primary agasinga okuweerera abaana ga private aga government aided mwegali fe tulina 10 education system mu myaka 3 yogikubyemu ebituli abagiyambyeko be bantu aba bulijjo abataddewo institutions kakati university nnungi nyingi ne ebitundu 5 ku 10 ziri fake university yes waliwo Uganda Pentecostal University Uganda Pentecostal University yeno mu Western abaana bonna beefulumizza
naddala mu discipline ya law badde ne gundi degrees fake nga kweyo district ziyita bangi bakicomplain bakola ne petition waliwo university y'ekigezi nayo yalina queries mu kusomesa abaana KIU yaliko engineering nga bekalakasaako okumala ebbanga nga basomesa engineering naye nga teri accredited kusomesa engineering. Walabe eyawa yasomesa mukama wange Pastor Buji ene ya Pastor wane Namire walabe yasudiri buli kumpi 5 ku 10 zina kweli ate yanibadde ne standard entuufu ye Makerere University niye abagendayo ku government sponsors babeera limited nabo batuka ekiseera walabe omwaka guno obuwedde tibekalakasaako nga nemmere tekola ki tebalina ya 10 kakati education oyagala yaki health tubadde mu covid wano ng'emiryango bagikwata abantu bakola ne government esobola terina capacity ebitanda ebiriwo wano ne kwa ICU tebikola ki damu ya Afrika yafiira omulago nga balina byuma bya oxygen bibiri ate biriko abantu ne bamulifaringa ku kadiki clinic era naafu nga bamuwandiikira eddagala nga neta yogera we nagenda nga ngamba awandiika bampandikidde nga tebalimpa covid nga yamutawanya oyo teyali covid yayina endwadde endala covid yayita nabako kati eddwa amalagala tegakola ki tuli ku mase y'abagabe bamu kulwadde nnene nga kati Trump yasaze obuyambi kati emyezi ennaku 9 nga tufuna ddagala era buli alina empeke ayi tosobola gimirango yosaamu ekutta kati obuzibu buli bumu gavumenti erina okusala amagezi eyongere mu bakola eddagala eryo kati ng'owe weruzira mu bungi alime kulitunda nabweruzi akole nga America tusooke tufuna abaki abalwadde bafu bwe yayagala okutaasa ab'emitima yateekawo omuntu atamanyi bintu eddwaliro esene nezifa 1969 eddala nerifwa eddwaliro nakati erina kyapa democracy ate waali democracy ye president okugenda nga akola campaign emirundi ng'esatu nga tanalonda kalulu ali ku myoga kati ali ku PDA ajja kuleeta n'emyoga najo bazibbye addemu atambulemu ate musimbule naye nga gwe ogenda oli restricted ogenda litakukkiriza okole ki ogende senga democracy waali senga Kyagulanyi kati bagenda buli wamu nina omulambo gwennyini okugamba nti bagenda nga obeera strict nogamba press conference weeri buzibu press conference abantu bazituuza ne bazikuba ne bakubalaale wala bakolaale mu kisaala kino kyonna mu Kampala district division kati lwaki yawalala ozirabawa okujja nga erikwata DC mugenze kuziika abantu kati bakubira laale ku mufu batandise n'okugamba nti ono mufu musava waffe temujja era bannabyafuzi bakozesa nnyo olulimi ate nyina omufu omusava mu constituency yange kati eyo yembeera tewaliiwo njawulo eriwo ebyenguudo ndaba enguudo zirimiddwa ku ssente zaani eza gavumenti olusinga ebbeeyi mu nsi yonna Entebbe Express highway tugenda lusasulira twakasasula billion 146 tulumalayo 235 esaawa zino zetusoloza ziragawa 50% ekola repair 50% ya mu China China akuwa akamyu ng'omwante era ye America ne bwetutta mu China natugamba tukole ennyanja ajja kutuuka ekisira gitwale ekisaawe bakikiraininga ko kitwala kye Nairobi ekye Kenya baki ensi za Africa ezisinga baagala kukwata ki kati bwe kibanga tutuuse okwewola kwabo netugenda ne manerenda banka zaffe netuzeewolamu tulinga bamanerenda tuvuganya n'abantu bano abaffe kati abantu bagenze ku manerenda gye bababba ssente ku interest ennene enguudo bazikoze ewaabwe nnyingi naawe tusaidi Kampala bw'otamulonda oba tojja kufuna ki tofuna service z'ofunyize zino okaabye nnyo n'ofuna obulakalaka Kampala kyekibuga mu East Africa ekisingamu obukyafu kasasiro buzibu bwa Museveni
atenga mulina abakulembeze be mulonda mu Kampala. Anti Kampala yagitwala mu mikono gye. Atenga yerimu ba minister babiri yerimu ba RDC ba RCC ba assistant bonna bali omwo ni Kasasiro alemedde ate Museveni yamanyi solution yayo ya Kasasiro aleta munagana agenda okola abanyiwa naye nga waliwo abamutuuka abaswisi n'abasindike bakuteesa nga Sebagala bamulaze kuteesa n'abawa mutabani we n'abasaba 30% nga Sebagala bali bamufalinze 5% nga tebali input yeteekamu naye muno tugenda kuteekamu. Then security mbi obwanje obutayimbwa bukubwa buli wamu abantu bababba buli kiseera ne ku kkubo kwennyini bababbirako. Security eri kwoyo erimba tibatuuka n'okugiwa bagobako Onyango wapongezi wa polisi n'abuuka ekikomera ye mu polisi gwaniga nti ababbi sure nze abaana bange bababba last year ne basala eddinisa kalina omunga asula ggulo munasira wansi ne bakonkona n'agaana kati ggulawo byonna geze okuba enduula olabe leeta engoye zino leeta kino waggulu balemwa okusalayo n'ebintu byonna ne babireeta nenkubira abantu bonna paka nakubira omu ku bajaasi mu kodomi wange nampa essimu yono yaliko IDP yagenda kusindikayo abantu nga bagenze edda ne loole batutte ki ne bakwatakwata abantu ne bagamba leeta bawalabo balondemu abawala bange ne bagamba tebafunye bintu betulondemu abantu ate batwetegeeze ne babifiisa kati security nayo gamba erimu ebitiri yebadde esigaddewo yokka wawootawira butemu buli kiseera ekibbattaka osoma amawulire ennaku bbiri nga temuli kibbattaka ng'ate abagabba ba gavumenti kati gwe mpaayo kimu nti kino Museveni akikoze bw'ati ku kamera era ndi ku 10 points program zenkuwaako then gwe ngompe ndabayo defending and consolidating national independence gitwafuna kati tewali njawulo na bw'oleeta referendum n'ogamba omuzungu akomewo mu kaseera kano nga waliwo eddagala waliwo n'embeera embi waliwo negula ebintu bawa muzungu naye olwokuba tewaliwo chance independence tugifuna third party fe tufunawo kyakusatu tulinga third party tufuna independence tufuna leftovers abagundi be baliwo gw'ogendayo ekololo ku independence kikyotera okulabayo bakungu ng'abantu bagaddewo ekikubo bagenze ku independence bakungu motoka z'abakungu ba minisita abaka ba parliament ne bagambye okuwaayo ekibbo ekyokulya ne babatikka baweze omuwendo ne babalekayo ng'ewedde ng'abamu tebafunye na kyakulya. Independence kwe kuteeka omuntu n'omuwa akatale k'embirime n'omuwa ebyokulimisa neyeefunira ssente nga takusabiriza naye zino ensabirize tezikola. Cooperative bank zaaliwo kuba teziri mu magoba kati atambula lipooti eraga nti 56% eza PDM bazibye naye agamba gavumenti egenesasula banka charge naye nti kyonna banka charges ku miliyoni emu ne bakujjako 10,000 si kikulu ng'ozifunye naye abantu bafuna 6 ne babasayiningisa 4 I mean miliyoni naye ng'agenda take home 6 but wali asayinize kakadde yes ate kati luutu eno guno omwaka zonna bajja zirya zibagaba kati teyajja zisasula bayagala kalulu elimination of corruption and misuse of power eyo yagaana Museveni bwe yateekawo akakisa gamba Betty Kamyayi Gigi nti bw'ofuna ababbi nga bagenda kutwala ssente bweru bakwata empola wakiri bateeke wano olwo aba asayininze license yaki yenguzi kati waliwo then misuse of power weeri okweyambisa obuyinza omusajja n'agamba nti nze ngenda kusalako omutwe nga CDF ngenda kulugamba nti America eva wano mu ssaawa 24 sobola okulumba Nairobi mu dakiika 45 eyiba misuse of power yes Sudan senga toweddako Trump bw'alayira nkulumba kyaddalu tukumye talina kye yakola naye ayongera kukola ki ku misusing power ye ne bakuyita ku parliament noga asijja kujja nzija njja bakwata nga president akulaba taatawo
kiraga nti alina katika kibita alina yakateeka azaala omubi amuwongerera senga alina y'abaana abalenzi abalungi nga bamwesibako abalala gye bali yandibaddaga nti gwe nkutadde genda bunga n'ensi ziri basanga. Restoration and improvement of social services and rehabilitation of the and rehabilitation of the kategenda ku social services ziriwa zibakuwa obuweereza education yamanyi amasiga asatu agandikoze ebintu okutuuka ku bantu agalina bwagagamba kino sikyagala yakikola bwagamba window tuba notobawa hotbone agibawa kati bwe yamaze okumatira ku byekyabeesige yataddewo olwasatu mu olumu nde agenda kusala omusango ogumaze ogwali gusala emyezi 6 window agusale yonna gyanaagutwala Limes yagenda credit yagenda wa mulodi senga guwangula kino nawo kibadde rehabilitation of improvement restoration and improvement of social services and rehabilitation of the war revenged areas bine bitundu byalimu entalo Luwero bakyabanja Luwero alina nadduli wano naye alina proposals ezaleeta mu North bakyabanja Luwero ekikulaga nti bakyabanja baleeta ba NU mu Luwero bakyabanja bakyabanje Luwero Kalamoja bakyabanje Kalamoja yeva golodi omungi abakalamoja bakola ki ku street nibo bawako 10% balina bawa 50% whatever government kale basere we 10% tebasobola kudda ku nguudo tebasobola ani abaleeta ku nguudo abateeka mu sente babatika mu bimotoka ne babaleeta wano bakwala no batwale ka filling setali mmere ne North zikwatagana mu kalulu Joni ya Northern ne West ojja kusanga president ava mu Western vice president ava mu North chief justice ava mu North IGP ava mu Western commissioner of prisons ava mu North Western Western national water and sewage Western na yavudiko yali mu Western buli kitongole genda okimenye olabe ani asosola ani nema Western byonna genda ku listing olaba bakulu ne bebalonda ojja kusanga Busoga kati agitandiseeko butandisi olwakanaka akazitoke yafuna n'aleeta Idi Omusoga n'aleeta ne deputy Omusoga naye ng'abagyeko Musoga yendako Idi ono wakesisi Musoga ne deputy bonna babiri gwabagyeko Musoga yeeyimirirwa Musoga munne kyabazinga kati ekyo kitegeeza ki era abaira abawadde abajjeko Omusoga n'abaddiza Omusoga tudda ku nepotism tewaliwo mukyoli yali asobola kubeera oba mutoolo oba muganda mubaasaba bonna kati waliwo race eyo ekifo kya chief justice lindako anaavaayo redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others. Kati eyo ogitaputa otya Museveni yakayisa executive order endala ewa rights z'Abanyarwanda okweregisteringa ng'Abannayuganda naye nga twalina eggwanga ery'Abanyarwanda Bannayuganda nayo lyakuleetingibwawo lwa nsonga emu tufuna ne bebbululamu abavandume kati waliwo target eyo ey'okuleeta Abannarwanda. Consolidation of national unity and elimination of all building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Very independent yafe. Natugenda ku miyonga. Wagamba Abasoga emyaka 16 emyaka togenda bawa buli Musoga ajja kufuna nga milioni 2 kati n'ebikajjo bikalira ku musiringa tebitundiddwa naye nga tessukaali atundwa bbeeyi rahisi nowa sudi gundi madivani yerimire ebibye ababo Bannayuganda ebibye bikalire kuki eri independent abantu badde benyumiriza ku mwanyi ne bagamba nti kati mwanyi nzijjeewo nziwadde minister yagwedda italina na kyembanyi ku mwanyi nga bali
n'abatunda emmwanyi bagamba bano betusobola basobola okweta emmwanyi ki kyasi gye tulina ku mmwanyi nti emyaka 10 abadde batusinga bafuna emiyaga tujja kubeerawo nga zinyagibwa naye nga sente zo zikyalimu. Cooperation with the other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Enkolagana yaffe n'amawanga tuyambye nnyo mu kuleeta entalo mu malirwana. Congo twaliyo, Rwanda twaliyo, Burundi twaliyo, ffe twataasa omusajja nga bamugye nako batudde mu kisaawe tebavaawo, ntubeera Central African Republic, tuli Somalia, simanyi wawe tugenze kati bannakenya batutunuuliranga abalabe. Following an economic strategy of mixed economy. Ebyo abitegeera ye muntu akola boda nga yatunda ekibanja kye mu kyalo najja traffic n'amuyimiriza n'amusaba emitwalo 10 n'agaana n'agiteeka wali ziringa bikajja ku poliisi n'addayo ng'ekibanja tekiriiwe. Omupoliisi ava waka nga wamanyi omusaala tegumumanya naye ng'amanyi ajja kufuna ssente kuwa booda. Nowa booda ayagala okumuwoota afuna sayini abune nti bali wali kiddo kiri awo n'akuyisa owotasobola kukola ki. Kakati Mr. Siraj 10 points program democracy, security, consolidation of national unity and elimination of all forms of separatism, defending and consolidating national independence, building an independent, integrated and self-sustaining national economy, restoration and improvement of social services and rehabilitation of the war-ravaged areas, elimination of corruption and misuse of power, redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others, cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa, following an economic strategy of mixed economy. Byonna Siraj agamba. Bw'olifuna obudde kati buweddeyo kimu ku kimu nja kikuleetera nga ndeeta facts zokka n'abalabi bawe ensonga zaabwe. N'abalabi bawe ensonga zaabwe. 0293650503 ojja kuteeka ku message yombadde ne Siraj Lubwama n'agamba ddala na YouTube channel eyitibwa Siraj Lubwama Official. Akade tukeeyanzizza naye n'agamba tusobola okunoonya omusajja n'asasula ebitabo byaffe. Biriwa? Yatwala nga agenda mu nsiko General Museveni. Nze nakimugambako naye simubanja. Tomubanja. Omuntu yenna eyayamba Museveni mu wiringire ogenda mu nsiko n'amuwa obuyambi mpagira mu Museveni aleme musasula. Kuba yatuleetera ebi kati nange bwe mbanga namuwola mu bugenderevu ajja kunsasula saagala mubanja. Ebyo nabimusonyiwa naye ku record kisigalako nti yabitwala. Wonna badosinzira okubeera ng'otwala tukomye wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.